mbadde mu malirivu okubaweereza bisoboka twanoonyanga obululu bw'abantu nga batulimbalimba tebisoboka omuntu n'akugereranga ngero zokka aba alimba osobola okudda mu banno osobola okubaako akatono kosheyalinga ne banno ebizibu n'obeera nabo mu bizibu n'obeera nabo ne mu ssanyu osobola omukulembeze ekyo nze nkirozezzaako nga kisoboka olaba nsobodde okubayitaayitamu nembabeeramu emyaka egyo ena 5 mujjukira mu covid najja mmere ne tugireeta buwunga ebintu ebyenjawulo kasoli tumugabye abalina emmwanyi zange eyo gye bali bayitirivu naye olaba tubikoze nga ku kanso nsangayo miliyoni emu ku akawunti kati olwo bwe nnaaba nfuna miliyoni 45 omwezi ze ssente omubaka wa paalamenti zaakulyako azifuna era ssente gyeziri omusaala gwe okukiikirira mu paalamenti kati nze basebo ne bannyabo mu ntume mbakiikirire ako akasaala gwe bw'olabanga akatono mugenda kukeeyagalira mwolaba mweyagalidde ku kakadde kawa kansala nga mbatetenkanya mbadde nyina engeri gye mbatetenkanya mpolampola mpola ne tutambula abatonotono muli bangi naye era ng'ofuba okulaba ng'omuntu omutuukako mu mbeera ze n'obagulupinga mu mbeera ez'enjawulo babooda bano baki bamasaaluuni n'ofuba okulaba ng'abantu abo batuukako naye kati bwe ŋŋenda mu paalamenti ne tufuna ku kasente ako kitegeeza nti omukulembeze nga obanja ebya gavumenti byerina okukola naawe byoteekwa okukolera bano naye naawe ng'omuntu olina byoteekwa okukolera banno n'otaba mukono gamu olina kulondoola bajeti eyisa otya olina munnange newankubadde obikola osigala oli muntu muleme kwekaza mukomengawo mu bantu n'olyoka kumba onoonya okusala olukwesikwesi lw'obutabaddiza obalage nti manda atolera oluzizange ze zino zokka ne bwankubadde osobola okutwala ebirowoozo mu paalamenti nti oluguudo lw'omumisaali luno lwaliisiddwa mukolasa abaana baffe balufiiramu ne lutta abantu ne babaziika eri lumu oluguudo luno lwakulukusaaka abantu ne tubasanga mu ndya busole osobola okukyogerako naye naawe koofuna mu nsawo ke tuwogerako leka kwekuniza osobola okubaako kyokyusa mu banno b'okulembera basebo ne banyabo tugenda mu kalulu nababuulidde ekiro ababaddewo wano tugenda mu protestive vote akalulu ok'okwerwanako buvunaanyizibwa bwamwe mwena mwawulidde pulezidenti ng'ali ku balometa ng'agamba tuzimbe eggaali banange eggaali si za bumenyi bw'amateeka eggaali za buvunaanyizibwa nga kati bwondabye nenzija n'eggaali y'abantu eyo gy'olabye tutoddeko ntoole nti abantu abo weebali nti bwe wabaawo omulimu ogwetaaga okukola kukwasaganya kino nga bayimirira nammwe kusitula mayiti kukola bintu bwebiti buvunaanyizibwa eggaali za kukola buvunaanyizibwa mu society si za bumenyi bw'amateeka waliwo bano abaagala okulemera mu buyinza be bagezaako okutaputa ekintu ekyo mu bubi naye ffe tugamba nti eggaali yakunoonya kalulu era nga bwe tuli mu kukola tukawenja eggaali yakukuuma kalulu nga mukakubye eggaali yakalonda yakakuuma ate yakulemerako paka nga tulangiriddwa bwe buvunaanyizibwa tewali kirala tebakulima muzikirize nga mpumbabumba badde mbawumbirawumbira ku nsonga y'eggaali basebo ne banyabo tetulina bulabe bwe tugenda kolera tekweraliikirira ggaali yakukuuma kalulu wabula ku luno nga twongeddewo obwa siriyasinensi omumanyirivu obw'ekika ekyawaggulu nabadde mu pulisoni sebo faaza njagala kugamba ebigambo bino oba nammwe bannaddiini osobola okufisaayo akadde n'oyitako mu pulisoni wano e Masaka nagenzeeyo bakwata abaana baffe bakireewo kivumbi gye bali nasanzeeyo abaana bangi nnyo naye okusinga bamukitaka awo abaana abo bamukitaka mulimu n'ab'omu misaali mulimu n'omusomesa wa kyaki amazeeyo emyaka 4 ow'omunyendo omukulu ono amumanyi omusajja amaze mu kkomera yali mu kusomesa w'ekereziya emyaka 4 talabanga mulamuzi ekintu ekyo kyankutteko era nagambye nti wakuba nti nfunye opportunity eno nti nkyogeredde wa naye mu makuba matuufu era nja kusituka noonye ne ku bukulembeze bw'ekereziya mbannyonnyole nti omusomesa wa kyaki afundira wa mukomera emyaka emeka 4 bw'aba omusango yagukola aleetebwe mu maaso g'omulamuzi asalirwe tumanye nti ali ku kibonerezo naye emyaka 4 ng'okyali ku limandi bannange nga tolabanga mulamuzi ekintu ekyo kiruma abaana bali eri bebakwata mu Desemba mu January emyezi egigenderedde nga talina na ssuubi era bwe
nangamba Nannungi tukwegayiridde situle eddoboozi wonna woofuna omuzindaalo oyogere tuvundira mu makomera ekkomera liri menti lino ery'Amasaka main prison okuba n'abaana 205 father ye kapasite yaalyo 205 naye mulimu abasibe 1,900 tizatenge ekkomera sirye tunenya tuli ku sisitimu ya gavumenti gye twogerako babapanga nga babeebasizza ku kagongo kuno kwe beebakira kati bw'aba yeebasa ate ne bamuyuza bwe bati basobole okugaziya bataakewo omulala aba yaakajaawo ate era ne bongera ne basikwizinga bwe bati ne bagaziyamu bwe bati baleetewo omulala abaana bavunze ebitundu by'ekyama ensigo zifudde bangambidde ddala nti tufudde ebitundu by'ekyama nga gwe weebateebereza nga weebaka nga weebase bakunyize bwe bati bazinyize balina obulumi obuyitirivu omwana n'ayingira bino ebintu kambyogere kuba baaliŋŋambye mbyogere mu society n'agenda mu kiyigo okufuuyisa n'amalayo eddakiika 3 ng'omusulo tegujja ebitundu bivunze batonnya pusi genda mu pulizoni siwala gendawo eyo emboozi bagikwegambire naye ekireese eyo kimujjuzo tetugambye nti tuwagira bamenye amateeka era tetugambye nti tuli mu bawolereza naye waliyo n'abaliyo ku bwereere ng'obakutte byabufuzi wabula n'obakuba eyo n'obateeka eyo byabufuzi ekkomera ne lijjula ewatali nsonga naye nga n'abalina emisango emituufu ate nabo tobatutte mu maaso ga mulamuzi katukugamba notunulya sisitimu ng'eri feeke kompulitire ebitongole byali badde biddamu bannange tetulina bubeezi bukyayi naye abantu babeere siriyasi bana abantu uka ku mwana wo abaana baakaaba amaziga navuddeyo nga mpulira nenyamidde senyamirangako nga lunaku lwajjo abaana ne bagamba tufuuyisize dakiika 4 ng'oli munda ono musomesa yaŋŋambye nti nze bukya bandeeta mbu baŋŋamba nakwata omwana naye kale bannakikola abajulizi bajje ŋŋende mu maaso g'omulamuzi kyesimanyi nti nakola naŋŋamba wali politics omuyitirivu awo nawo ku kyaki ye nga bigambo bye nga yabinegambira bannange mu following abantu baffe baleme kufiira bwereere buli omusitula eddoboozi enkyalo banaatwala owuwolo gy'okukitegeera kino nababuuzizza mu butono bwange nga Nannungi mwagala mbakolere ki nkole ki ne baŋŋamba olina omuzindaalo situla eddoboozi oyogere ne mbagamba bannange ŋŋenda kikola y'ensonga lwaki ndi mu kubyogerako ate funa obudde obakyalire bannange bw'oba olowooza nti ebintu bino birungi genda mu bifo 2 mukomera n'emulago kyalayo ne bw'oba tolina mulwadde ne bw'oba tonoonya kalulu tuukayo tulina ensonga lwaki twagala okukyusa obukulembeze obulumi bungi tetulina ggwanga ddala terugenda kukyanze baŋŋambe nti ndi mulundi ndi munnayuganda mutukulembere nga tuli bantu muleme tufuula mbwa namomboze mugenda kuletera abantu okwekyawa abaana mubalaba naava wali ku polisi y'e Masaka wano wali walabise yeyeekumako omuliro kati nno bino byenjogera waliwo agamba munkuma omuliro mu bantu lwaki mulowooza nti ebikyamu tetulina byogera nga n'abaana kye bansabye ebituufu bavunze ensigo omuntu yagendanga mulamu mu pulizoni muleme kukonjera bantu bisangosango bitaliimu kusibisa bannammwe nammwe abaana ab'amawulire abateeka ebisango ku baana baffe nga mu butuufu mukimanyi mu reality ne media houses zammwe mukimanyi nti tezikkaanya na kye mukola naye mulemeddeko bannabyabufuzi bannakigwanyizi babakozese muli baganda baffe muli mikwano gyaffe tuwangaala nammwe enkyajja kuba maamawo enkyajja kuba mugandawo oba omanyi nti ekisango tekirimu lwaki osiba munno ng'otegedde bali mu baana 1,900 bagenda mu 2,000 talina wayeebaka ate etteeka bwe lijja nti kwebaka teeka bati oteeka okwebaka oba otya oteeka okwebaka bakuyuza buyuza ne banyigawo omulala ebitongole ebiramuzi biddemu bikola omulimu gwabyo nange eggwanga lituva mu ngalo bannansinga tulaba mubikwase Kyagulanyi naye ku luno temubimukwasa mubimulekere musituke tusobola okuzza eggwanga mu ngalo Uganda yaffe tetulina walala we tulaga omukulu tannankoonako nti father atuuse kuba yampadde mu ndalo njogere bw'otuuka nga atuuse oŋŋamba aŋambye
mukubire wali no walinaagamba genda maaso ebyo ebigambo basebo ne bannyabo njagadde mubimanye muyiteeyo tetwagala kulemesa bitongole bikuumaddembe kukola mulimu gwayo tukkiriza nti abamenyi b'amateeka mwebali naye tukkiriza nti n'ensonga eno mugitabiikirizaamu nnyo ebyobufuzi n'owalaggana ne munno omwana ono mwenna bwe musirise nga bwe mwesengese ne mujja singa yali mumenyi w'amateeka mwali badde mumwogerako ebintu ebifaana bwe bityo singa yali mubi mu sosayate mudumaani abaana bamukaabidde abavubuka wano nga buli avaayo akwogera ekiro kyonna abaana nga bakaaba maziga agasse tofaali ku nsi ye olunaku lumu gw'olijjukirwako ki omukatuliki alina oluyimba lwe yayiiya aluyimba bulungi nti ffenna tulizuukira ku lunaku lwaddi tukayimbe mu tulizuukira ffenna tulizuukira ffe olw'oluvannyuma kati naataawonze we wali obukomaawo nkunnyonnyole faaza awo nno waali wantabudde neŋŋamba naye ffenna tujja kuzuukira namumenyi w'amateeka ajja kuzuukira naye yakwata omwana ajja kuzuukira noono aloga munna ajja kuzuukira n'abatta abantu bajja kuzuukira kati ate olwonkolera ki ebirungi nga ffenna tuli bakola ki oluyimba nno bw'olukomyawo munnange bisobola okukutabula naye kati bwe neeyongerayo mu kitabo n'ensoma mu bayibuli ngenda okulaba ng'ekituufu ffenna tujja kuzuukira naye ogenda kuzuukukira bikolwa byo muganda wange bikulamule bijja kuteerwa ku minzaani eri terikubba kalulu ojja kujja n'ebibyo bikudde emabega kati gwe gwomanyi ozuukukira ddogo lyobadde otigomya abaana b'abanno nga gwobasiraanya ku byalo gwobatta ozuukukira kiffenna tujja kuzuukira naye ozuukukira ebikolwa byo si bwe kiri taata faaza bwe kiri buli omu ojja kuviirayo bikolwa byo nemanya nti omukatuliki akayimba ke yayimba katuufu tojja kuzuukukira bikolwa byo naye zuukukira ensonga gwe bakuteeke ku layini oyimirire nga ddala yeggwe owajja ati nti yenze nakukwatanga emiggo ffe twaweebwanga gwakukuba buli eyeesimbyewo nga ffe tuboogera ffe tubalookoma nga byebikolwa byozuukukidde munnange jene yakutuma talibeerayo werowoozeeko ng'omuntu ng'okozesebwa ebintu ebitali bituufu ogambe nti naye onampaga newankubadde ampaddeyo ebiri luli olunaku olusembayo alibeerawo twekube mu mitima twagale ensi yaffe n'ensonga eyo tugirwanirire n'ebigambo ebyo bakadde bange njagala baagaliza akaseera akalungi ak'okukungubagira mukwano gwaffe MC Woodman mutuwe akalulu 226 ngenda mu paalamenti ku tiketi ya National Unity Platform Nyendo Mukungwe ngenda kujjayo mukulu Mathias Mpuuga kuluno nno teri kigenda muluma nga amugjayo mukyala kuba bonna bamugezezaako ne balemwa ne ŋŋamba abaami mulabika mwali temwetegeseka mumukwatemu kolaki ekirungiza ate bwenvuganya mumanyi nakutandika naye 27 ne tukanoonya nga ffe buwala kakitegeeza mmanyi bye yasuubiza ne byataakola naye ebyo si ensonga ebyo byammwe okulamula naye nze ŋŋamba nti ekikola kimala yatugamba ebisanja biba 2 bw'osaba okusukka ku 2 oba weesibye ku bantu era ekisanja ekyokutwesibako nakyo twakimuwa ekyokusatu kati tuyinza muwa kyatufiirako katumuwumuze mu mirembe Mukama Katonda bampeera omukisa gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka twakuumye bubi